ate n'osanga amawulire amalungi nga ne Service Commission ebintu bitambula. Nandibadde kuuma olwaleero naye olw'obukulu bw'ensonga eno mbadde nina okubaawo nga gavana tubinja. Madam Speaker, Honorable Members of Parliament, mugume emitima muddemu emyoyo tutambule olw'okuzimba Mukono. Ffenna bwe tuwabulagana ne tuyambagana Mukono n'egenda maaso. I thank you very much. Madam Speaker, members of council present, the Chief Administrative Officer, heads of departments, chairpersons and members of statutory bodies, head of security, before you, a motion seeking council's appointment of Mukono General Hospital Board members. Honorable Speaker and Council, the District Executive Committee held on 20th of 2024 nominated members from Mukono General Hospital Board for appointment, and the following members were appointed to Mukono General Hospital seeking your approval. Number one, Dr. Yegafred is going to work as the chairperson. Mr. Kakwa Lauben Mubiru, member. Miss Miriam Katende, member. Miss Namubiru Josephine, member. Miss Nambozo Furatu, a cow in charge of health, representing the cow. Dr. Mlindwa Stephen, represent the DHO. Dr. Kasibye Geoffrey, medical superintendent. Sister Alex Namala, principal nursing officer. Ronald Mukisa Kaja, he's a new member representing the youth. Madam Speaker, the above names are in line with the guidelines of the Ministry of Health on constituting hospital boards. Thus, I beg Council to appoint the names as presented above. Bajimuwadde n'ekya commission esatandika okukola public district service commission byonna ebitongole byonna bikosebwa education, health, production, engineering section n'ebirala byonna okuva government lwe yateekawo ban naye ne ministry tujja kugenda n'odongo ne abalala Minister of Public Service tumukuga akaama nti tukandaliridde twongereyooko tukkirizeyo bano abasomesa si bwe kiyinza okubeera ebintu bisobola okutambula eyo window eri tubadde na butakkaanya ebadde ya kutereeza yabadde bitusika ng'ayimiridde ku nteekateeka nga ddala ayagala okulaba nga Mukono efuna District Service Commission. Twatambula naye ono ne tugenda ewa minisita ne Kampala ne wonna okulaba ng'ensonga eno tugijja mu ddiiro. Olwaleero kikoze bulungi. Abooluganda bita bwe byekoona tebyatika nga geetaaga okwongeramu ssente. Amakubo mu Mukono tegalinga gennakapiripiti oba webidduka bingi, amakubo gafa mangu. Geetaaga okuteekamu ebigoma, okulima, muwulidde n'awamu twagala tandika gakuba koolaasi, kale amakubo n'okulongoosa graders ebyuma biweetiiye ebirima kubanga ebisinga bikadde bimenyeka byonooneka nga twetaaga bibe nga bikola bulungi. Anaganda. Minajitwa ile